Embizzi tebagirokoka kubanga eri mu ssula ey'olubereberye olunyiriri olw'24. Katonda yamala okutonda ebintu byonna byonna n'agamba tutonde tuleete ekirina obulamu mu ngeri yakyo, ebyewalula, ente mu ngeri yaazo, n'ensolo y'ensi kunyigira. Ate bwe Katonda si yabatonda. Abatonda naye tebakikkiririzaamu. Bwe bagiteeka mu lyato lya Nuuwa abasiraamu tebaalimu. Bagambe ffe tetwali. Baalimu mu lyato lya Nuuwa. Lwaki tebaagaana ddi linnya nti mulimu embizzi? Ebyo just feeling zaffe nga bwe tulowooza. Naye Katonda eri kyatwagaza kirala nnyo, takwagaza butalya mbizzi. No, omusiraamu naye olibanga embizzi bw'ogiraba oyiwawa ogikwamu amayinja naye nga toyagala musiraamu munno, nga toyagala neyibawo ejjana togenda giyingira, nkulayirira nga ntya Katonda. Katonda takwagala lwakuba nti tolya mbizzi. Katonda yatugamba mbatadde mu nsi muno mwenna mwagalane, teyagambako bika by'abantu by'oyagala. Otegera n'atonda ebintu byonna abitutera mu nsi nga byonna byakutusanyusa. Olya ky'oyagala. Tusobola kugamba nti Katonda asobola okukola ekintu ekiri haramu. I already heard that you own a church. Mb'olina church kati. Sina church nga njijja wa church ebeera ya Kristo. Nze ndi muweereza mpeereza buweereza mu church. Church ki ebyoweereza? Nze ndi mutumanzi. Wangamba nti genda ejjini nga ngenda. Genda mu church y'ejjini nga ngenda. Toli specific nti no nina wano church gyensinzako okuweereza. Eri mu Kitaasa wali ekayumba giyita God of Fresh Ministry. Baluga gwe founder era gwe wagitandikawo oluvannyuma lw'okuva mu media watandikawo church. Osobola okutandika naye ng'omutume naawe obeera n'omusumba. Omutume Katonda akutuma genda ejjindi naye obeera n'omusumba wa naye asigala ku kiddaaki. Era kye kitawaanya kyaki kati. Kyaki erina okubeeramu empagi zaayo. Ebeera n'omusumba, ebeera n'omutume, ebeera n'ennabbi, ebeera n'omusomesa w'ekigambo n'omubuulizi w'enjiri. Empagi ezi ze zikola kyaki. Tulina amakyaki amanene ennaku zino agalimu abapasita ab'amaanyi. Pasita Bugembe, Pasita Bujingo, Pasita Kayanja. Pasita kyaki gy'osobola okugamba nti eno kyaki ekyali ku nnono tenavaako. Siyinza kulimba nze sinoonyereza ku makyaki. Nze noonyereza ku kigambo kya Katonda. Sinoonyeza ku kyaki oba eno efaananyi oba eno amafuta oba eno ekyali ku mulamu. Nze noonya ekigambo kya Katonda kigamba ki. Okutegeera. Naye nze nkubuulidde nti kyaki eyina empagi 5 bwe ziba teziriiwo eyo kyaki zeziriwa. Nze nkumenyedde nti ebeera n'ennabbi, nabbi Katonda gwayisaako message. Ebeera n'omusumba yasumba endiga, n'ebeera n'omusomesa asomesa abantu ekigambo kya Katonda Bayibuli, n'ebeera n'omubulizi w'enjiri yagenda n'abulira enjiri abantu eyo ne bajja mu ki, n'ebeera n'omutume. Omutume yasimba ekkanisa, bwe baba batandika ekkanisa omutume yakola ki? Kyekyakuja mu media. Ekyanzija mu media nze nagaana kisobola kufaanga nte. Kikyotegeeza ente ekaaba mo okuva embalala okuva mu 86 oba mu 65 oba mu 2 oba mu 1801 ente ekaaba mo naguno gwakaba kyagisala naye ne balituuse erufula wano neekaabanga kabiriizi ogenda kulaba ng'ejjambiya bwadduka emisingi era ente tebagenda gira egenda kubeera awo ab'amawulire bajje nga bagirambula efuke kyabulambuzi naye bagisala lwakuba ekaaba mo omukinjaaji tatya mo kya bulijjo. Okitegeera olina okuba nga okyuka. Okitegeera nze zisobola kukkiriza kufiira mu bbaala naye zisobola kukkiriza kufiira mu ssabo. Wali tosobola kukkiriza kufiira mu mawulire. Kikyotegeeza wali tosobola kukkiriza kufiira mu mawulire. Emyaka 55 nkyayagala kiki kye nkyayagala okufuna mu media. Biki by'ofunyeemu? Funyeemu ki? Ettutumu. Nakati buli wempita abantu bavayo ne balingiza okumala emyaka 35 gye maze mu media. Nkyayita abantu nawuli naayita mujja mulabeka ibanda wuno ne balingiza abamu tukubye serefi abamu tukole tutya. Ettutumu ndifunyemu emikwano ntuuse we nali badisobola kutuuka. Nyina omukyala nyina abaana nazimba ekizimbe kyange sula wange sipangisa. Era awo wembadde nzijja emyaka 25 opangisa oba olinayo akazimbe. Nyina ekizimbe kyange mwensula olubiri lwange. Mawulire ebyo byonna mawulire.
ate CBS FM teweevuma mawulire kyabassa bangi bagavaamu maama taata jjajja bangi bagavaamu bageevuma nti tegaliimu ssente sente mweziri mwabedda abedda sente zaalimu Naye nakati kati. sente mweziri naye enkwata yaazo ye problem enkwata ya sente kyekizibu omulembe guno abantu temumanyi enkwata ya sente ne bwebanga ntono etya ne bwebanga nnyingi etya bw'obanga tosevinga tosobola kumanya vali ya sente naye sente ne bwebanga ntono etya n'osevingako oba n'obaako ate kamba buli olutalo lw'obwavu ng'oyagala okubona obwavu lubanga bw'olaba bw'onoogamba